Eno Luganda Radio Podcast, radio yaffe yatandikibwawo okusosowaza olulimi Oluganda katutunuulira ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi bannakinku edda nakati ate n'abo baliddako. Tuli mu katabo Paulo Kirimutwa katuwandiikibwa Krani Makalinda, ate tugenda okutunuulira omutwe oguddako wano ogugamba nti Paulo mu mbuga y'ekika. Tabbiisa Mawemuko yafa kikutuko. Weewaawo yali mukadde nga bajula kumuwalulira ku ddiba, naye yali akyali mugumu. So nga ate yali akootakoota era ng'awunya ttaka. Yali mu kayumba ke yekka, era abantu bangi baali tebamanyi nti mwana waaboowo. So nga ate ddala yalina abantu be. Akayumba ke kaali keesuddeko n'ekkubo, era ng'oyita mu butooke bwa Nakyetengu okukatuukako. Obutooke buno bwali bwafuuka dda nkolokolo na nsanja njereere. Emabega w'akayumba ka Tabbiisa waaliwo omufenensi, era abagenyi be yasinganga okufuna baalinga baana bato abajjanga okulya ebifenensi. Ekiro ekyo Tabbiisa mwe yafiira enkuba yatonnya nnyo, era kibuyaga n'akunta. Kibuyaga oyo n'asuula n'emiti n'asuula n'ebitooke. Mu miti emingi egyasibuka mwe mwalyo n'omufenensi gwa Tabbiisa, kaabula kata gukuba enju. Leewo mulirwana wa Tabbiisa bwe yalengera enkeera ng'omufenensi gwali gusiguse, kyeyava akyama okukulisa Tabbiisa omuti guno obutakuba nnyumba ye. Yasanga oluggi lw'emiryango si luggule, ate nga n'emmanju nayo nsibe. Enviiri zaamuva ku mutwe. Yasemberera oluggi ate n'atunula mu luggya. Tewaaliwo bigere ebirala okuggyako ebibye. Yakonkona ku luggi. Munda mu nju mu bisegguusi emmese zaali zigobagana nga bwe zikaaba ate nga bwe ziseka. Zaali ng'eziri ku muyiggo omusava. Leo yasonda n'ag'omu lubuto n'ayita nti, "Oweeno, owange Tabbiisa, tulo ki tweweebase?" Emmese zeeyongera okusambagala. Leo yalaba biri bityo n'agamba nti wafiira muloge, ekiwumulo ku mbuga ewa Ssaabagabo. Ssaabagabo yayimukiramu ng'eyateguubwa ekyayi, ng'akubaakuba ku kyalo, nga bagenda wa Tabbiisa baakanda kuyita nga teri kanyego, okutuusa Ssaabagabo lwe yabalagira okusamba oluggi. Wali luggi kinno kyamututte bukya yennyini okugenda okuwenjulawo akabugo Tabbiisa ke yali akozesa ng'olutimbe. Emmese zaali ku kitanda ne zidduka okugenda okukwatira ku Tabbiisa nga mukalu wa jjo. Eriiso lye erya ddyo lyali liririddwa emmese, ate nga Tabbiisa yenna nga yeeweese ng'emmindi. Enkoko ya Tabbiisa emu yokka eyali yeesula mu kitanda bwe yalaba oluggi nga lugguddwawo n'esoba mpolampola n'efuluma. Omwami omutongole yakuŋŋaanya abantu, era obaluwa obw'okubika ne buwandiikibwa. Yadde omugenzi yali mutaka ku kyalo okwo, yaziikirwawo mangu ago, era abangi tebaamuwerekerako. Amabya g'olumbe lwa Tabbiisa abantu bangi baageesunga nnyo. Okusooka abataafuna mukisa kujja kumuyiwako ttaka lya nkomerero baali tebayinza kusubwa kwabya lumbe. Mu abo nno mwe mwali ne Pawulo. Omufu ono Tabbiisa yali ssenga wa mwannyina wa Kaawonawo. Jjajja wa Kaawonawo baali batta omukago ne jjajja wa kitaawe wa Tabbiisa. Kyokka ensonga endala eyasomba abantu, olumbe luno lwali lugagga. Tabbiisa yali alina ente ze 2 n'embuzi 4 nga yazisibira ku mabbali g'ekyalo eyo. Kyokka bwe yasuulanga omwenge mutama nga akaanyamu nti, "Nze Tabbiisa muwala wa Sebuyira muzzukulu wa Lukoba, atanjagala alekeyo. Ndi bulwaka nziika omufu alemera kungulu. Abalinjabiza olumbe mbawadde ente yange Mazzi Masabe." Era ekigambo kino yakiddingananga nnyo
ne bwe yabanga takongozze mu mbejja naddala ng'ali mu beekika kye nga bategeeza nti nze saagala bunyama bukuwunyuulire mu lumbe lwange nga wadde ente yange mazzi basabe. Kumanya ng'olumbe luno lwali lwa kitiibwa, Makaatu yatuukirawo ggulo limu era yasanga ensisita yazimbiddwa dda. Ente nayo baagigirako ddala eddiba eggulo limu eryo. Makaatu yagabana mukono ate abaasula mu ngalabi babafumbira enda yonna. Ekiro ekyo kyonna engalabi zaasula ziseka. Omwenge gwagabulwa ate wabbali mu bitooketooke eyo nga batundayo akakongolazziga ne butadooba. Era abantu baava mu kunywa ne bagangayira. Bangi ne balya mu ndago ate abandi ne banyeenya ku galiba enjole. Mu bantu abaasinga okuzina mwe mwali mukyala Erunaida Nakayiza. Kinnakayiza kyali kikazi kinene ekiggumivu ddala. Nga kyakatuuka mu ddiiro amazina kyebbangako mabbe. Kyokka baali bakimanyi ne bakiwa engalo n'enduulu awo ne kiryoka kitandika. Kyali kyeyambudde waggulu nga kisigadde mu peti n'akaleega. Akaleega kaali kakasaayi omukwafu kyokka ng'obuwuzi bweru. Wansi kyali kyesibye bbula. Kyasookanga ne kyetooloola eddiiro ng'amazina kigasaasagaza ate bwe kyavanga eyo ne kigaseetula ne kigazza ewa Sserukwaya omugoma. Bwe kyatuukanga bwe ganyumiranga ennyo ekyawula olwo ne kiryoka kigaseetula ne kigazza mu bakubi b'enduulu. Pawulo ye yasooka okukifuuwa awo ne kiryoka kiseetula amazina okugamutwalira ne kyebonga ne kigasansagaza. Bwe kyayawula ne kimusimbako evviivi ne kyeyanza n'emikono n'amaaso n'ekiwato. Bwe kyagenda Pawulo n'ayimuka ajja akatambaala mu kabuuti ne yeesangula akatuuyo n'abuuza munne eyali amutudde ku lusegere nti, ekikyala kino kyekyani? Ko munne nti, ye munnaffe Erunaida ow'oku Ggogolo, tomumanyi? Mukazi nno byomere ate teyeepankwako. Abasajja baakuno bonna abamugambako bamuvaako bukumbu ekuyege ku ggi, ayagala baloodi. Wabula nze Katonda yali yamumpademu omukisa mukwano gwange, era bw'aba alina ky'ayagala atuma nze, era kyemugamba taddamu, kamuyite gw'olabe. Omumbejja. Erunaida yali akutamye ku mpaawo y'omwenge. Bwe yawulira amuyita n'abbulula amaaso, yagenda okulaba nga Bongole yamuyita. N'abuuka abantu bonna abaali awo nga bw'agenda yeesiba n'engoye n'atuula awaali Bongole. Bongole n'amwebaza okuzina era n'amugamba nti, mwattu Mumbejja, bw'ombuuliza ku munnakibuga ono munnooyo. Awo Pawulo yandirinze wambazze, emboozi yagwira ddala amakerenda n'empaawo y'omwenge gwa Erunaida n'agitumya okuva gye yali esigadde. Nga wayiseewo akabanga, Erunaida yayimuka ne yeewengulako awo mu bitooke. Pawulo yalaba tadda, naye n'awondera. Beegeka mu kitooke kya gonja ekyali kikutte olw'okuba n'endu ennyingi ate n'essanja. Emboozi n'eyongera okugwa amakerenda. Naye baba bakyali mu Yasebadduka emboozi, abantu babiri ne bajja nga basaatuuka. Bwe baatuuka okumpi ne bano bwe baali, ne bayimirira. Baali omukazi n'omusajja. Omukazi n'agamba omusajja nti, singa omunzitira, ndikuweera mukwano, ndikubbira akakajjo ebbira. Bwe yawuliriza ennyo, Pawulo yateebereza eddoboozi, kyokka ate yalemwa okutegeera nnyini lyo, wabula yatya nnyo. Kyokka Erunaida n'amugamba nti,
lwaki oyiikirwa ebitajjudde? Pawulo yeegumya nti si kuyiikirwa bitajjudde mukwano, naye mbadde nkyalowolereza mazina go. Yeewozangako bw'atyo eno ng'amatu atadde eri abantu ababiri bali, era yagenda okuwulira ng'omusajja abuuza omukazi nti ye azzeewa, ko omukazi nti ndowooza agenze n'omuzinyi, naye obwenzi bwe mbumanyi. Kati ndowooza beevumbye dda ensiisira ye, tugende tugyokye. Eruna Yuda eno nga bwaweeweeta ekifuba kya Pawulo, kwe kubuuza munywanyi we Mukama nti bagamba ani oyo? Ko Pawulo nti ani amanyi? Akataayi tekaasala na kkubo okugenda okwejjuukiriza ng'ensiisira ya Pawulo etuntumuka. Enduulu walaalaalaalala yaate eno yajjeemu wa anti omanyi era ogumanyi omulirwano. Singa Pawulo ebintu bye yali abiterese mu nsiisira, ekiwa yani kifuuye akizza munda. Aye engoye ze zonna yali azambadde. Ensiisira zajjiira ddala nga 5 nnamba, naye ekyekitalo abantu baalemwa okumanyira ddala ensiisira eyasooka okukwata omuliro. Wabula abantu baddamu kwekunkumula nti bo ekyo tebakirabangako. Omuntu okwokya ensiisira, ensi yonna eba ekyali mu kwesansabaga. Awo mu lujja amaloboozi amawanvu ne gafubutuka ebbali mu lusuku eyo. Okusooka gaali maloboozi buloboozi, naye ebigambo byeyongera okuwulikika. Eddoboozi lya Teefero Tayise lye lyali lisinze okuyita muga banne. Pawulo oli muzibu, ekikukozesezza bw'otyo mu lumbe lwa jjajjaawo kiki? N'oyokya ensiisira? Muvubuka gwe oli mutemu nnyo, abanga nno omulala, naye Pawulo gwe wenna ate owalira ki? Jangu tugende ewa Makaatu. Jangu tugende ewa Makaatu. Pawulo bajja bamusikaasikanya okutuusa lwe baamutuusa awo mu kidaala mu maaso ga Makaatu omukulu w'ekika. Nga bamutuusizaawo, Makaatu kyeyava abuuza nti ono ye mutemu mumuggyeewe. Awo Tayise n'agwa wansi ne yeeyanza era n'akuuta n'akalevu ku ttaka. Awo nno n'alyoka aluva ku ntono nti mukama wange, nze Tayise mutabani wa Sewanyana erw'entunga, muzzukulu wa Bukedde Mawokota wa Makaatu Golola. Ndi muzzukulu wa Kawuki Ensasa. Omufu ono gwe twabiza olumbe nali muyita ssenga wange. Ssebo, ennaku zino mbadde nkola wano emirimu era olunaku lwonna olwaleero nalumaze wano. Bwe mba maze okwewangamu akakongola ziga kange ne ŋŋenda eka okugalira enkoko zange. Omanyi oweewange yagenda n'abayidde entumbwe. Bwe maze okuziggalira ne njagala okuwujjalako, badde ng'agenderera nti ngenza okuwulira ng'enduulu efubutuka ku lumbe, kwe kubaka mutasaaga. Wange ono ne mubagalira. Neesimbye ebweru nti ngenza okulaba nga ne mulirwana oyo Kipeesa yaluwa. Otyo wuuyo wamma Kipeesa yimukako. Nga twessa mu ddene era obwedda tutambula tudduka. Tetuluddeewo, tutuuse ku kibanja kya Kisoobooza we kyawukanira n'ekyomufu. Tubadde tetunnasukka nsalo, tugenze okulaba ng'omuntu eyeewungula mu bitooke. Enviiri ne zituva ku mutwe. Koffe nti eyatwalula esiridde tebaba basezi ba kuno, naye tugenze okwetegereza nga muntu ddala. Bannange, oyo Kipeesa kwe kulya mu ttama nti ani oyo? Budduka tukusse. Wabula oyo adduse buddusi nga tumusimbako emigogo kiratubuuka mibuuke. Tubadde twakaddukako wano nawali omugogo omutemu oyo ne gumuwanula ennume y'ekigo, naffe otutuukidde ne tukwata moome. Olwo abantu bonna amaaso baali bagasimbye omutemu, abamu nga batandise okwewunaganya nti ndowooza oyo omulenzi aliko ekitambo. Gwe maama,
ani yayokya ensiisira mu lumbe. Tayise bwe yamala okuwoza, mukeebi omutongole n'abuuza Pawulo nti, mulenzi ggwe, ensiisira zikukoze eki z'oyokezza? Yali agenda okuddamu nga yeerwanako omukulu w'ekika n'amuboggolera nti, totwesimbako wano, ndaba n'okukakkanya obulago. Simanyi tomanyi ye gwani? Yali agenda okwerwanako, akasajja akaali katudde ku kisiki ku kyoto ne kamuddiramu nti, oyo ssebo ye muvubuka muva Bulaaya, atumalidde n'abakyala ba kuno. Omukulu w'ekika n'ajuuka nti, olwo oluyigirize olutwala eri mu banno, kyovudde oyo kyensiisira. Yandirabye taagala kwabya nnyimbe, teyandize, anti nga muyigirize. Yawulidde nga tumuyita. Bwe yagezaako okwanukula nti si ye yali ayokezza ensiisira, nti era ensiisira eyo ye yasoose n'okujja, omukulu w'ekika n'amuboggolera nti, tondaba bukamwa, ye kati ndwa kulagira bazzukulu bange ne bakuyigiriza enkola. Yali akyayomba, omukazi n'ajja ng'ayita mu bantu nga bw'abuuka, abalala nga bw'abalinnya, n'atuuka awali omukulu w'ekika, n'afukamira mu maaso ge n'awaaba nti, era jjajja, omwami omuyigiriza oyo yangoba n'awakaawe, mbu nga sisaanirawo olw'eddaala lyange erya wansi, so ng'ate ndi kizibwewe kaswa, kubanga yaŋŋamba okuba mukazi we, nze ne ŋŋaana. Bonna beewuunya ebikolwa bya muva Bulaaya, era wano omusajja omu ataamanyibwa gye yafubutuka kyeyava anaawuuka eri n'ajja mu ddiiro n'asamba Pawulo nga bw'amulangira nti, oluzunguzungu luzzeeyo. Era yali agenda okumwongera, omukulu w'ekika n'amunenya nti, naawe teweewa buyinza bw'otyo, ate nnyinza n'okukutanza kati. Wamma muvubuka muva Bulaaya, wawaabiddwa emisango 3 miramba, ogw'obutemu, ogw'obusiguze, ate n'ogw'okuboola. Buli gumu ku misango egyo nnaku zino edda nga bwe gusinga omuntu ng'agobwa mu kika. Nze jjajjaawo ndi musajja mwesimbu, era ky'ova olaba nga sikusiza n'eri mu nkukutu, mbu nate jangu mu nsiisira y'omukulu w'ekika. Njagala weewolezeeko wano mu lujjudde ng'abaana bano bonna bawulira, era nange nsala omusango nga bonna bawulira. Kyokka osaana okumanya nti gunsinze aliwa bitono. Pawulo ye mu kifo ky'okuwoleza omukulu w'ekika yabagamba bugambi nti, bassebo, saba tugende mu mbuga z'amateeka. Kino omukulu w'ekika kyamuzimbye omutwe, era n'agamba Pawulo nti, kale nga nze bw'onnyoomye bw'otyo bw'olifa, era nkugobye mu kika. Genda onoonye jjajjaawo omulala ku mbuga, naye bazzukulu bange toddangayo okubayita baganda bo. Pawulo teyajjukira lugero lwa Kiganda nti omusango oguzzanga ku busenze, wabula eyasinga okusesa banne ye ddulufu, eyadduka yeekunkumula nti, kale nze ddulufu waabwe, akaana kano akakuze wano jjo kannanga ki okunjokera mu nsiisira? Ogwo gwe gubaddeyo omutwe gwaffe guno ogwatandise nga tugamba Pawulo mu mbuga y'ekika. Pawulo we yagenda ku lumbe, amaliriza yeesanze waliwo amulukira olukwe olw'okumusaanyaawo, naye ate bwe lugaanye n'asalawo okumwabya, bakuyita kwabya ennaku zino, okumwabya mu kika. Ate Pawulo ye alina kye twandiyise ensisinkano y'obuwangwa oba awamu n'ennono ate n'amateeka. Tiye musajja engeri gye yagendako e Bulaaya n'asomerako e Bulaaya akkiririza nnyo mu mateeka go gabeere nga gasalawo okusinga ebintu ebiyinza okubeera nga bikoleddwa mu buwangwa.
naye nga ffenaffe nga ababadde wano ku bbali nga tuwuliriza tukimanyi nti Pawulo talina musango mu mbeera eno, naye nga abaaluse olukwe lwo baaluluse nga baagala kumutuusaako obulabe era balabika kye babadde baagala bakituuseeko. Omutwe guwedde Pawulo agobeddwa mu kika. Singa obadde ggwe oba singa wali ggwe ng'oli mu mbeera eyo wandikoze ki? Wandigoberedde obuwangwa ne wekkakkanya n'ogezaako okwewozaako, n'ogezaako okulaga omukulu w'ekika nti no si ggwe yali ataddewo embeera eno, oba wandikoze Pawulo kye yakola? Ekyo kati kye kibuzo kye ngenda okukulekera okirowoozeeko nti singa weesanga mu mbeera bw'eti okola otya era ogivaamu otya? Pawulo kiri mu mutwe guno oba mu kitundu kino tumuyigirako kiki kyatuyigiriza, ekyo kye tusobola okutunuulira n'okuteeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mwebale nnyo kubeerawo n'okuwuliriza omutwe guno ogwa Pawulo mu mbuga y'ekika. Tujja komaawo mu maaso awo n'omutwe omulala okugamba emmwanyi gye weesiga. Omuwandiisi ono akozesa nnyo engero mu mpandiika ye era buli lugero amaliriza alumazeeyo ng'akutegeezezza lwaki okwo kwe yagenderera. So emmwanyi gye weesiga gwe mutwe gwaffe oguddako mu maaso awo mu katabo kaffe kano aka Pawulo kiri mutu akatuwandiikibwa omwami Cranima Kalinda. Mwebale kuwuliriza Luganda Radio Podcast ate tudde mutuwuliziganye mu maaso awo mubeere bulungi. Mweraba.